faayo nnyo okubeera mu bulamu bw'abaana bo. Be present. Don't bring presents. Be present. Mubeere mu bulamu bw'abaana bano mbategeeze ekibeerawo. Leero ewaka navuddeyo kipayopayo olw'emikolo gye mbadde nninaawo, naye mbadde wakati mu mukolo ne ŋŋamba Linda nti bw'ofuna akadde nkubire essimu njagala kwogera n'abaana abo. N'aŋŋamba kaalessewo era n'abampa. Ne mbagamba awaka nvuddewo nga budde bukyali mbadde mukyebase mwasuze mutya. The intent is to know, are they struggling with something or not? Era mandi aŋŋambye anze nasuze neesunga bya Saturday daddy. Anti ku weekend eno mbatwala bagenda sula mu nsiko, tugendeyo mu Kayinera. Bagenda kusula mu tent. Babeereko ng'empewo efuwa bagiwulira ng'eringa ey'oguumya enju. Life untangling ebintu bino okubijjawo. Abaana tubawe obudde. Bayita mu kusomoozebwa kungi, but the parenting it is so nice. Tusaasira nnyo abaana baffe. Annange nze simanyi na kumanyi bakasukuma mulina bwe mumanyi ye abasobola kyamaze senior 6 n'ekiri wano kigezigena kasukunja kujjamu nenyambira ku mwana wange oyo. Tulina n'abazadde abagamba nti gwe nyamba obeerenga naye ajja kubeerera awo ku kamera yeefuula ebbizi ez'omusasula nze nja zikuweereza nga gwozimuwe. Gye bali nga babikola nga kyagezaako okulaga omwana nti kola bakusasulenga naye ng'ate omuzadde yasasula indirect. It seems to be a logical and rational approach, but until we start to have honest and comfortable conversations n'abaana baffe nti ensi eno tegenda kwanguyira, ogenda kumanya ng'omuntu, ddira ogenda okubeera omukakkamu, ddira ogenda okukaawa, ddira ogenda nti abantu obatunuulire obalabamu ki. Tutandika okubuuza abaana ebibuuzo ewaka ebibawa confidence. Omubuuze tugenda kukyayira Uncle Kasuku okirowoozaako ki? Well, I think it's fine. Why do you think it's fine? Because I like him. Just that. Musime otegeere emirandira gye ku bintu bino bivaawa. That is the power. Eyo connection bw'ogiruuzinga oba oluuzinze omwana.